kyenalabye ekiro nga mubuukabuuka ku byoto kyabadde kiki kwabadde kusamira yabagamba one day mujja kusinza ku Kimenge mujja musamira banga nti yazze wansulamu naddambega nga gugulyanga ekikooti ky'enfudu nga guzitowa amanya abampita mitani kurabongo oba Lwima Sam alive kwendi badenga wano nsindikibwa Rabongo Kyate Foundation abaana abasukka 10 naye nga mwabo 15 obwana bwa Katonda obwo buddayo ku ssomero oba baddayo ku ssomero tukyali mu bwetaavu buli kana kawe emitwalo 3 twetaaga miliyoni 4.5 ng'alina ekitabo alina pen toilet paper alina reyo alinayo omutwalo gumu alinayo emitwalo 2 alinayo emitwalo 5 alinayo akakaaga osobola 10 oba akaana akamu okewulyo ganti nedda nze emitwalo 3 agakaana akamu kangawe ekimu kyange eky'ekumi ekyensi ng'oggyeko kiri ekya Katonda kino ekyensi kankiwa akaana kano taamu eno kagisome emyezi 3 mpandiikibwa mu bitabo by'eggulu nti we wajjawo eddoboozi nga liyita nayimirira natoola nze mbirabyeko nga bikola era binkoledde nnyo buli bw'otoola n'owa ddala omuntu oyo yeetaaga n'oteeka ensigo ewatuufu erina okgenda tosera sigala kyekimu leka amakaago gwatodde nga buna eddembe essanyu ebikumenya emitima atalina mwana leka ensigo eyo gy'ogenda okutwala ng'olina akaana ka Katonda koyambako okusoma isomero olubuto lwo emirimu gy'ekyanze n'ebirala leka eba ensigo ey'eddembe n'omukisa mu bulamu bwegendere ddala paka ku baana bo kikole gwe eddoboozi aliwulidde osanga Katonda ensonga lwaki akyakuumye ng'awo kyali mulamu gw'atalitegedde osanga siriryo naye nga waggulu wa byonna tuli omuntu omutwagalane olwo n'eggwanga lyaffe lituuke mu nsi ey'enkya nga limasamasanga zaabu tulina enzikiriza nnyingi tulina aba Seventh Day abamomoni abakatoliki abasiraamu abalokole n'abalala soka weyanjule amanya Profete aka Champion Moscan kyekimu aka producer Fangon Forest official producer wa Fangon Forest yes sir Mosika wanji sir abakatoliki bamanyi mbamanya abasiraamu abalokole abaprotestanti n'aba Protestant siddiini bawakanya n'ekigambo ekiwulira bawakanya bo bawakanye Mosika wanji sir mwewagudde mwongedde ddala okwewaggula tubate buti kati tubaveeko tubaleke tutya ddiini ki gye mulina ku Fangoni awaggulu no Fangoni mubuzaabuza abantu Mosikani no ffe tugoberera kitangaala maddira omusaalaba omumaze okukola sho mwebambye ku musaalaba abantu babagambyeko mwetonde muganya okwetonda enkoko yammwe musango ki gwe tuba tukozaawo enkoko yafa erisula ku musaalaba awo wansi nga yo weesula oba we wali akayumba kaayo ngenza okulaba muyina abantu bavunamira omusaalaba munda omwo mu kikomera anti olaba omufulumizi sokoleke omufulumizi oluyimba lwa Lubaale nalabye ekikomera kyonna kiyambadde bukete kumpe mwambadde bukete muli mu kuzina amazina agatategeerekeka Mosikani batalika ojust oli munoonyi wa ntalo kati nzini munoonyi wa ntalo bikyendabako kyenjogera tewabaddeyo obukete ekiro ekyo tewabaddeyo andi olaba kati lwakuba abantu kye batamanyi nze olaba ebisa ebisinga bwe tutuuka ku nsonga y'eddiini kinnumanya okuba nga ekintu kye tukayanira kyakamala myaka tegiwera 2 mu Uganda naye ng'ate enzikiriza ebaddewo ebbanga lyonna tuve ku byeddiini bijja tubuzaabuza kiki ekiri ku Fangoni mukiririza kiki ekiri ku Fangoni waki mweyambula ekiro nemwefuula nemwambala obutayambula zina vidiyo zina
oba ebyambalo byotategeera byambalo kikale binnyonnyo byambalo nga bonagamba nti mu office bantu bambala suit nti kizibu osanga manager mu office nga tali muki mu suit bwe bulombolombo bwa office kati ffe tuli banzikiriza nga bonagamba nti tukiririza mu okuvira ddala ku bajjajjaffe kye bakkiririzaamu so waliwo ennyambala eweesa ekitiibwa omukolo abonagamba nti tuli mu mukolo gwa kwanjula mwambale amakanzu mwambale ekikuba mukolo gwa byabuwangwa so gwe kitwale ndi ku Fangoni tugezaako okujjukiza abantu ebintu bye bali beerabira okuba nga bibajja ku mulamwa naye nga mukkiriza munzikiriza ki musobola obikola mulina enzikiriza gye mwesigamyeko gaffe tukkiririza mu kino era tukubiriza abantu okwambala ekintu kino kubanga kiweesa kyetukkirizaamu ekitiibwa tukkiririza mu mazima obwenkanya kitangaala twagaliza nnyo ekituufu Fangoni just nga yo yajja kuzibula abantu maaso nange no mukusooka nalinga ggwe ate nga muli mubazibiriza maaso wulira nalinga ggwe nga ndi muzibeeraga ggwe onvuma ate kati kale wakuba amazima era omuntu abanga akuvumye naye aba ayogedde ki amazima kiringa kati nze omuntu banangamba nti profeta oli musajja muddugavu aba tanvumye aba ayogedde kyendi nze omu ku bazibe tugende maaso kati ekyamazima metanike gwe towezayo bajjajjabo bataano mu nzikiriza eyo gy'olimu nzikiriza ki okkiririza muki mu ddiini kikale katugambe nti oli wa ddiini ki genda maaso mbuuza oli wa ddiini ki bantu bagambe oli mulokole kati obulokole buyinza okuba tebunaweza na myaka 12 mu Uganda okitegedde kitegeeza ekinene ennyo jjajjawo omu eyabawabya yaliyo yekka pozi namma abazzukulu abazibagoberera abawaba nkuyita kuwaba kuba kiringa bonagamba nti bakuzaala oli musajja muganda olw'okuba okulidde busoga notandika gamba nti nze sikyakola bulombolombo bw'abaganda ndi muki era naye bajja kunona ati ze gamba ekika tekikyuka gwe omuntu osobola okukola buli kimwe naye amazima ekika kyo kisigala ki kyenalabye ekiro nga mubuukabuuka ku byoto kyabadde kiki abadde kusamira anti kati gwe wulira olaba wemukuŋŋaanira awamu ebiseera ebisinga bingi ebibakyamula kuba muba mukkiririza mu kintu kyekimu oluusi kati omukwano ogwo ogwawamu wetubeera awamu vibe gye tubaamu oyinza n'ogamba oba bano baavaawa just ekireeta ebyo byonna nti tuba tuli wamu ate nga twetegeera kati tudde ku nyambala gye mwambadde yabadde ddegeeza ki no kati omuntu okwambala olubugo si kibi ekyo kyambalo kize kyambalwa nga engoye zino zembala tezinabakola ki just wakwa kati omuzungu yabapromotingamu nnyo engoye ezo kati ffe engoye bajjajjaffe ze bayambalanga ez'abakuumanga okuba nga bali smart ate ze muvuma naye just modern nti mwagezako mugendere ku kyoli omuzungu akukolera olugoye gweraba kati olaba eno jean kituufu enyuma okwambala esinga n'olubugo okola ki naye ate tekijjawo nti olubugo lwali olugoye ffe singa nange nazaalibwa mwogo omulembe singa era nayambalanga embugo nekyo kimu newunyisiza Alien Skin wayita nagenda Kenya enzikiriza eyo yali tennabaawo yali tannabiteekamu n'amaanyi gwe DPC wa Fangoni gwe DPC kozi bu video baite bufuluma lwaki bizzeewo nga amaze genda eri ku ocean no kati olaba Alien Skin wakwa ebigambo ebyo byayogera abantu kati wulira omusajja abagamba ebintu bye olaba edda kankuwa ekyokwebako twalina mu Bayibuli twalinamu abasajja nga bagamba nabbi n'alagula ekintu ekigenda obeerayo emyaka nga 2 mu maaso ne kibaawo oli n'alagula ekigenda obeerayo wiiki ejja ne kikola ki kati omukulu Kimenka aze nga abagamba ebintu nga bya bunnabbi naye nga gwe tobiwa ki olunaku lumu nja kufuuka eminati nkolewo yabagamba olunaku olwo ng'abasezi quoting ebigambo by'omukulu yabagamba one day mujja kusinza ku Kimenke mujja musamira
ekyo kigambo mune olaba abasi akyogedde akagwe kati okiwulira kiva mu ye naye ge gamanyi bulijjo agagezako bazza ku kitangane nga mwemwalemerayo akwerangira bannange oli ayogeza bunnabbi nti kimenga asobola okugamba nti gwe nkyogena kuba bulungi asobola okuba nga adde anyumya naawe nga mboozi mu bufunze yakola eddiini yalondebwa muyite lubaale lulimba lubaale wange namutereza ate alina engeri gyatayatulamu bigambo aka era ali alina kyakommunta ekivaamu omukka kali ng'emmindi kubanga kati nze amanyi music ne Metallic nze amanyi music era bwe mpulira yali tayatula bigambo Metallic obadde okimanyi naku zino Doodo bamulira ku Nvandala edda Doodo yali ng'anva naye kati saa zino bagezaako mugirawo ddala mu kika kyenva kati sinakisi bumpanchimpanjo kiregera bugira kuti kitegeza mu maaso eyo Doodo agenda bula kati gwe jasi waliwo ebintu byotasangawo ate byotafuna mukisa okubanga oba bajjajja oba basenga oba bakojja abakulu bakusingako bikunyonnyola kati olw'okuba ge tobimanye kati ate n'ogwa omuntu ataabikuliramu n'agamba ebyo bya sitaani ogomanye okumanga omuntu eyakulira mu Amerika yakugamba sitaani weewammwe n'agamba ekyo nno kyoli mu sitaani gwe ate togenda nga yeewaabe kunoonyereza oba kyeyakuleetera sitaani jasi nze kye nalirowoozeza buli Munnayuganda yalikkiriza nti emyaka nga 2 emabega tewaliwo ddiini wano e Uganda teyaliiwo era yatuzimba okutuuka kubanga weetulifa abali mu mulembe gwa ddiini eyo Uganda etali mu ddiini ddiini kati bingi ze ddiini jasi wakwakale nayo bakyaliba nga abanaddiini mbasagaanyo giyisaamu eggaali naye amazima gali nti kwe kubula okukyasembyeyo ku nsi omuntu okwetaba mu ddiini yonna bannange okwo kwe kubula Katonda tusaba amin sitaani ali mu mutwe gwa producer kati atolaba kati kankunyumiza ekintu kimwe singa Katonda oyo wewe eddiini gyobaddemu ebadde serious singa kati ndio either nagudde ekigo oba nga sikyasobola kwogera kati kyengezako okulaga ebintu ebimwe ndowooza bagikusigamu kati gw'otambulira mu kukkiriza okutalina maanyi ne munafu nnyo bwe kuteko owulidde ng'omwoyo gwange gutagala akamwoyo kakatukuvu katagala ekyamazima olaba ekyamazima jasi Metallic saba luwalo Bayibuli omanye ekigambo omanye Bayibuli eyo nze nagikwotinga ebintu ebyamakulu naye ate endiga tezibyazikwotinga nti okukkiriza okutali bikolwa is a dead okitegedde nti buli wokkiriza nga tekuli bikolwa okukkiriza kumala budde nze nsobola okusiba ssente nti mu kyaki ey'abantu 200 9 bebanaka abasembayo ku kyalo okwo kidemu ekyaki etuuza abantu kale katugambe 10 9 ku bantu abo 10 ku kyalo kwe babeera be baba basembayo obunaku oba obunaku nkinyonyodde kale be baba basembayo obwabwe batagala mu byenfuna nti baba basinga ebizibu kitegeeza ki kuba kibaddewo ebbanga lyonna myaka nga 2-3 gye ntegeredde eddiini ekyo nze nkiraba ye research kuba nange naliko mu ndiga ezo aga nti eddiini yabanaku eddiini yakugumya muntu kutambulira mu bunaku bwe kugumira nga bwe banagamba nti waliwo motivational speaker akusanga ng'oli mulwadde muyi ku kitanda n'akugumya ne weerabira nti osobola n'okukutuka naye ng'era amazima obulwadde bwe bwakutwala bugenda kukola ki naye akuteekamu eryembera kati abalokole oba eddiini ezo ezisinga bakuteekamu kiri nti kyolwanirira tekiri ku nsi kiri waggulu naye tetulina mujulizi there is no eye witness ku byonna bye batugamba wabula tuli mu kukkiriza nti Metallic waŋŋamba nti awo wazibu nnyo toyitayo saawa 6 naye ntwala ekyo n'ekikiririzaamu nga weziwera 5 sisimbula wendi ŋŋamba ku 6 kujja kunsanga awo kati ye eddiini eriwo okugumya just ogumire mu kizibu kyo kuba bakimanyi nti omuntu yena ali mu kizibu
aba anoonya butya bwakivaamu kati ebiseera ebisinga bw'okivaamu oba ozuula amazima wandiso eddiini eri ku Fangoni mwe tebagumya ffe tetuli mu ddiini minati eri ku Fangoni tebagumya Fangoni tesi ddiini biri bye mwadi byakulabira wulira no kati wakwagwe Justice nakunyonyodde nti nga bwe mwambala wano ku MR Foundation ate bano abalala bali mu kikomera kino si bwe bambala gwe Justice wakuba oyagala nga bw'onyumye mu kapale ka kampi n'omulala mwabakola kya asibe kibeera kati mwatandise kwambala mbugo mbufunze no olaba wakwa kati nze basaaga byenkunyonyola oganya obitega ombuuza ebibuuzo nze kuba sinategeera kale kati kitwale nti olwaleero etandikira bongo kati embugo eri bweti kati embugo kiriwe kitye embugo byebimu ku bintu ebiraga nti ojjukira oba okyasobya masaze otambulira mu kujjukira kati tutambulira mu lukululo olwasembayo okuba olw'amazima olw'abajjajjaffe buno obulimba obuddako tubulaba kati Fango neeraba nnyo obulimba era kati metandika nsobola okulaba amaaso neŋŋamba bambi musaabonabona n'obulimba tabonaabona kuba gwe ekikuyamba nti gwe mu bannaffe abasembayo mu kukkiriza gwe wazuulamu ekkubo muyinza okulwanira olutalo olugasa abalala nti olina abantu boolabirira nti kati gwe naawe nekimenge temulina njawulo wakuba gwe ekikwawula nti gwe okyali mu eri embeera nti olowooza bino byokola wabijja eri naye nekimenke abikola tatuuseeyo omutima omulungi ate kikwetagisa kusooka kuyingira kyaki gwe tomanyi nti Katonda wakabi nnyo tokimanyi nti atta tokimanyi nti abonereza abakola ebibi kati woba tosobola bikkiriza nga togenze mu kyaki ontiisa batya nti obitiira mu kyaki gwe blood tebakulimanga omuntu omwonoonyi aba muki aba mwonoonyi kati nze siri mwonoonyi naye ate n'okusaba sisaba konsepti y'omusalaba ogutwala ku stage ani yagikola management ya Fango yagikola mwatuula alaba nga mwetadeko n'obukofiira kati ate olaba Mosikani Ssabasolodoti anti kati wulira olaba ku Fango naawo buli omu alina kyakwasaganya Sabamandwa nze mbeereyo mu studio bebigoma ate newabaawo abeereyo mu kuziwulirizeyo newabaawo ate abeereyo mu kuzita wekityo tubeera Fango nennene abayigiriza 12 bakyaliyo nalaba bakongojja omukulu ababa tebakongojja no tekuba kukongojja olaba ebiseera ebisinga ekitutwala kusomera okuyiga si bwe kiri kabadiya nze nkugambye ekitwala abantu ku ssomero kuyiga bye batakola bye batamanyi kati gwe kitwale nti Uganda yonna before Alien Skin omuvubuka omulembe guno bavubuka bangi nnyo abadde tebamanyi kyakukola nga basinga batambulira mu kuzikiriza kuli kwe nkugambye okwokubabuza ku mpaka nti metaniki woba omwavu omuntu akugamba saba nnyo kkiriza nnyo kyokka Katonda yennyini yabagamba muntu oyo mwono ajjanga ekyokola kye Katonda tayagala omusabe wakuba gwe oyinza okumufuna bubi naye Katonda nga ye tayagala omusabe yakola n'akugamba nti ku Sande mpumudde emirimu gyange gwe ate ku Sande lwe bakutwala ku kyaki osabe Katonda nga yeebasa awumuddemu oba nfuna kyenkugamba nti omusajja yaddira olunaku Katonda lwe yawummula n'agamba metaniki genda omusabe naye osaba batya omuntu kale ng'awumuddemu kiringa taata we ewaka we yagamba nga nti ankooye mundeke neebakemu ate gwe n'ogera n'otandika okuzanyira mu kisenge ki kati oba kyenkunyonyera okitegeera anti eno ensi ogiraba kayongeramu nnyo no kali eno ensi ogiraba okutuuka wano weeri okubanga buli omu teyetegerera manya ate waliwo abasaddaaka obulamu bwabwe babakyusa obwongo mutuuke kweryesa nga temwetegerera oba omufuna nti gwe jasi gwe kyobamanya nga bw'otereeza famire yo n'ogamba famire yange mu future njagala ebeere bwete abaana bange njagala bakule batye kyonna kyokola oba trimming oba tereeza obavugira mu layini yo okitegedde kiba kibi eri famire endala oluusi kuba famire endala teyagala kuza bulala mwana okitegedde kivola tosobola agenda ng'obonereza abaana ba neighbor era omusanga mutaata agamba okubye waaki naye nga gw'olabye ensobi nga muzadde naye olwokuba si famire si bwe batebaagala bakuze omwana waabwe
oba kati onfunye nti eno ensi jasi bagenda ne bagikyusa timing nti twali tutegeera nnyo gwomanyi kyekitegeeza okuba nga Uganda twakakwatira essimu zino emyaka nga 25 plus oba kitegedde oba kale katugambe emyaka 3 oba myaka 4 nga tukwata amasimu naye nga tewali ayina kamatiryo kakola lubaati lwa ssimu board just tewali wano mu Uganda ayina board ekola gundi tewali ayina kagundi kakola board matiryo ekola board ya ssimu kati gomeche kitegeeza kyokka yo omusajja akulaga nti yakola essimu n'akolerako ne walabira video nti okitegedde nti weekwata kati ne weerabirawo kati omuntu oyo olowooza ye asinza ddiini ki ate nga ye omuntu akugamba nti kkiriza wa Katonda ye ajja bikola kati ye ate akulaga nti bino byakola ye akola action okukkiriza okuliko action kati gwe yakuteeka kukkiriza kuli okutalina bikolwa kkiriza nti essimu zisobola okubeerawo ku nsi naye si gwe azikola kkiriza nti tusobola okuba ne data ku ssimu naye tomanyi butya batuusa data oyo ku ssimu yo kati kwe kukkiriza okutaliko bikolwa eyo fangoni byerwanyisa nti twagala tutuuka ekiseera nga muffe mulimu omwana akoze kamera nentunuddemu oba nga microphone neesika material omwana amujje from zero n'amutuusa ano nga mechanic twogera ensi netuwulira Nozika olimba lwakoledde Kimenke ngoma enganda luli style ki ayo kati kuba mu luzungu twali muyise backsiraga ne mu Luganda eba ngoma nganda kijje mu luzungu kikize mu Luganda batukyeke mu luzungu bye bimu era aluwulidde ajja tegeera nti ene ngoma nganda era mu lulimi lwajja kimanya nti ene ngoma no si nzungu naye nga mazima gali nti mwala Kimenke mu mugjeeko llo waliwo ennyimba endala bwezi kyezifuluma tusubire ennyimba endala bwezi kyezisika bwekityo endala ezijja no jasi kati olaba Kimenke ekyenjawulo kyalina asetting out trend ali mu creating ebintu ebipya mu bayimbi nti waliwo abayimbi abayimba ne batuukayo naye nga tebasobola kusitula gyenvudde waabwe okukifuula ekyamaanyi kati asitula busamize bwe si busamize ye gyenvudde waffe ffena nawe wooli ova mu famire ensamize kuba mulina obulombolombo bwe wammwe tosobola bujjawo kati omuzungu bwe yayita obusamize okitegedde just nga wanagamba nti ennono yaffe nti nze bwe nzuuka ku makya nnywa caayi ku ssaawa 7 nendi ekyemisana ku ssaawa olweggulo nenfunayo kendyalyayo akaawo obutasulirawo okitegedde oba ku 9 nenzukuka nensaba obwo bulombolombo bulaba olunaku lwokyusa ekintu kyotera okukola era ofuna okola loosi kuba obwongo buno bwe buconnectinga ne bugenda ku mwoyo go bro oba nfuna ndi just kati gwodidde obulombolombo bwotakola bwewerabira gwoloza kikyamu kumbe nze yabula gwewerabira ekyokola okitegedde bekiri ffena abali wano tuva mu famire tetumanye bajjajjaffe bye bateesako nga tetunaba kubeera ku nsi osobola okusanga nga gwe jjajjawo yakola endagaano nga waliwo yali abakolimira nabagamba abaana bange nakugezaako nnyo baleme sala eno layini kale ate gweno mu future n'ogisala bula tolina kyoyinza kukyusa kuba naye kyokola leero okolerera baana bo si bwe kiri kitegeeza gwe kyosazeyo leero omwana wo mu future kirina mutulugunya singa akivaako oba nfuna yensonga gibagamba buli muzadde akolerera ki kati ate era omuzadde y'omu yafuuka jjajja n'abange era abazzukulu bakyali mu luki mu layini ye nti ekintu kyokoze kati kisobola okucunya mwana muzzukulu na muzzukulu naye nga gwe wakikola ate nga bo eri mu future tebakimanyiiko tebakikola ki kati kyovola kiba kirungi nnyo n'okuza omuntu ng'ategedde gwani muzeeyi we jjajjayo kikyolidde nti just ennono yabula muffe naye ng'ate n'omuzungu ali ku nnono ye wakwagwe kati tagiyita mu Luganda naye naye eba nnono kaluca ye oba okategedde nti omuzungu ozina engoye kaluca ya muzungu oba okategeera kati ate ffe tetwalina design ene yezina engoye twalina mbugo zaffe era nga tunyuma naye
tugenda tutuuka nga mulimu bajjajja baffe mulimu abaali beegomba abazungu ne batandika okukyalayo kati nga engoye ze bakyaliramu ate era ewaabwe bakulaga nti ffe twazambalako ne tetukyazambala naye nga tebakulaga kifaanani. Omuzungu agamba baatandikira mu mbugo leeta ayinza kulaga mbugo ze yayambalanga edda. Muganda wange jasi wakuba maana kati gwolaba bino byotadde wano mu compound eno nono nawo omanyi gyeva okitegedde kati ate yo omulala tabikirizaamu asoogamba metaniki nno wa lubaale nnyo anti nature olaba nature buli weesanga ekintu kyonna nga kijjudde nature kiba spiritual nnyo. Kati kisinzira nti osobola okuleeta wano omuntu n'atunulira obunyonyi n'atunulira obunaga metaniki ono nno wa mwoyo nnyo kati toyinza kumanya mwoyo ki gwakugabidde oba okategedde. Kati just eba nnono nti enono ey'obulaasi ogiraba ya nature kubeera mu mpewo nga nnamu okutegeera kuwuliriza ku maloboozi g'ebinyonyi bintuntu bwe bityo eyo nayo nnono era nzikiriza kubeera waliwo omuntu kati singa omuntu ajja wano n'ajjawo akantuko kamwe kikuluma kuba ayingiridde enzikirizayo kyosinga okukiririzaamu kati kyekyo gwe wakwa jasi kati wakinafiya kuba gwe mu mutima gw'olowooza oli mulokole gwe okirowooza bulooza naye toli. You just think you are born again naye toli. Ate nsobola okuprovinga nti toli mulokole. Nkusomereyo olunyiriri lumu mu Bayibuli. Genda osome Matayo 10 okuva ku 3 Matayo 10 okuva ku 3 ojja mmanya nti oli mulokole. Mwananza n'okuyingira Bayibuli gisa. Si kugiyingira nze Bayibuli nga nze ngimanyi. Mumuyina kati. Nze nga nze omuntu Bayibuli ngimanyi. Kuba ngezezaako okubeera mu nzikiriza nnyingi. Dan olukuto olunyiriri ajja dusoma okuvaawo kati byonna byosangayo mu maaso ebigambo ebyo kitwale nti nze mbadde mbikugamba. Bangamba nti omukulu beyayita nagenda ku nnyanja eri gye yajja ekintu kikyali kizitowo ennyo kyewamusitulirako ng'ava ku airport. Abantu abalala bava nangatto obweru ye yajja n'oguntu kaguzita nze yagumusitulira ngamba bambega bange banga nti yazze n'oguntu wansulamu naddambega nga gugulyanga ekikooti ky'enfudu nga guzitowa nti era DPC profete nze kyemmanyi yagusitula ne bagujja ku airport paka ku famwe. Nze kyemmanyi